Ekibiina ekifuga omuzannyo gwa taekwondo mu Uganda kikyagenda maaso n'omuyiggo ogw'okufuna ttiimu y'eggwanga. Bano batalaaze ebitundu bya Lango sub-region. Era eno basobodde okufunayo omuwendo gw'abazannyi 28 nga kati bano balindiridde kusunsulwamu okusembayo. Ogwang Mark nga yamyuka ssentebe w'ebyekikugu mu Uganda Taekwondo Federation atutegeezezza ng'omutindo gw'abazannyi gwe basanze mu kitundu kya Lango bwe gubadde omulungi okusingako kw'ogwo gwali eggulu. I've witnessed more than 10 knockouts yesterday. That means the game was really well organized and the boys were well prepared, and I hope the same skills that they have shown us today here, we are going to show it also in Kampala. So we are going to have them, and then we shall collect them and take them back to Kampala for the finals of the national team selection. Those with the successful candidates will now there form the national team for Uganda Taekwondo Federation. Maxwell James Ogwang ono y'omu ku babadde mpajiruwaga mu kutegeka empaka zino atubulidde empaka ezaali eggulu bwe zibayambyeko okuteekateeka ez'Elango obulungi. So far gubadde mulungi okusinziira nga bwe twali tusuubira nti maybe abazannyi baffe babadde wansi olwa omuggalo gwa covid naki babadde tebali mu action, naye ate ekitulaze nti taekwondo akyali w'amaanyi newankubadde nga waaddewo covid n'omuggalo, naye batulaze nti babadde b'amaanyi. Abazannyi abasukka mu 30 be beetaagibwa okwegatta ku ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa taekwondo nga 18 be bajja okulondebwamu okukiikirira eggwanga mu mpaka ez'enjawulo omuli eza Kenya Open ezisuubirwa okubeerawo mu mwezi ogwa December, sako n'empaka eza Commonwealth Games ezinaabeerawo omwaka ogujja mu kibuga Birmingham mu ggwanga erya Bungereza. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.